kakati mu abayimbi temunaba kutegeera lwaki baleeta etteeka wenda gawa lwaki abayimbi baba myomyola nobanga ogenda okuyimba ebweru olina okufuna olukusa bakukontrolinga nebyogenda okuyimba ebweru next time tebakuwa nikijja atikiti kisoboka kitya olwo Museveni batandise omunoonya mu bikooyi oba tebyakola Museveni batandise omunoonya mu bikooyi Museveni batandise omunoonya mu road I cannot accept my president okuyisibwa ababbi bwatyo ababireeta bagenda kwonona president nti gwe kyotamanyi nti okuba oluyimba kikwetagisa miliyoni aga okufulumya vidiyo kakati bana era ababbi benyi basekamiro ababbi abo bali mu mawulire be balina abaana bano abayimba kubanga music mwangu you can have a writer a composer ne singer banjawulo ne producer producing video bichebyo yes kakati abagagga baagala n'iyo music industry giyingiramu bagenda kugamba nti tuligese band oba okuligesenga gundi y'abayimbi leeta biliyoni emu era babbeewo badduke naye bemubba abo bemujjako emirimu bagenda kukolawa don't expect Mirundi to help you tekiriyo ku nsi mukabuli ne muggulu sijja kusapootinga byaloza abayimbi bana bayimba ennyimba ezikolokuta gavumenti sibe babireese tuli wangule honorable Kyagulanyi let me tell you ennyumba engumu ne bagizinyamu amazina g'ekikiga tegwa ekitagurro ekyokugonda ebigere omwana yannyimba Tamale emirundi emekanga Bukenya amuwadde sente ne musiranya yaddamu duyimba alomayinja ono omukazi omunene namunene kusaasira agoba ki waliwo omukazi ono omulala w'ebizigo maama lususu agoba ki ewa Museveni mbukeddenyi ye yamwekubidde nga bamuze godi mbwakutte sente akanvuma godi ddamu ziteekemu I don't shout akikyo wakanya never leeta kana kasimanyi nga kanvuma kane katimbe ebipande kabitimbe benyondo bakaso omutwe nkulekera nature nakugamba abayimbi abakolokota gavumenti be baleesa akabasa nedda Museveni bamutiisizza ebitaliiyo Museveni bamugamba nti bakkuba mu katuuni nabaganda sijjaamu Museveni ne baleeta Mpenkoni nga naye muyimbi DJ enkofiira eri eno nenvayo ng'omukooto oyo omukooto yayonanye eggwanga lino nenvayo nembaga nti bannange pulezidenti waffe pulezidenti Museveni isoti e DJ omukooto bo banoonya kubba ssente image ya pulezidenti bagiri mpenko ebyo another rap became a singer ng'abaana abo baagala omulyo walutwetwe ntweya pusi bubba buli wamu naye tebutegeera longotaamu nayimirirawo and I wrote a brief niba mweleke kulaga president nga akakofiira kali eno Museveni isoti e DJ oyo omukooto oyo Museveni ajja kwevuma omukooto yasinze tubonyabe newe tutulete netumwe more worse than Bobby Wine. Olowooza these regulations are not intended to sanitize the industry, music industry. Zize kusaanyaawo industry. No kiri kimu. Why has Museveni kulokoti 32 years in power? Busoma katabo kange why Museveni has kulokoti 32 years in power. Nakugamba nti Museveni yaddira ebyali bizira n'abikiriza ne bikola. Freedom, liberties. Kakati you are rolling back a carpet because it means nti you want to curtail the existing liberties and freedoms. Mirundi will not support you. Sisobola sinta bawagira kugago toyagala control ate bachanzija kuki empale nanda we yababitwala security kakati ate esati yenwanira obukuumi amayembe gange we security ne moto I'm supposed to get security as a citizen. Naye sisobola nze kukkiriza baana bano babbi kumalawo president goyagala kumalawo Museveni nedda. Museveni oyo yatugamba nti waliwo omusajja yali kabaka n'alagira abakadde bonna ne babatta naye omusajja omu yali omugezi n'akweka omukadde omu kakati gundi kabaka abaana ne bamulinga bano walutwetwe ntoyapusi ako kabaka omukooto bajja kusuula kabaka netumwebaze bamuyina nakana kasiro kakawandika amawulire amanya galeke kabaka kakati kabaka agenda abo bamulimba abafaanana abo ayambala eddiba lyente limusiba
alinafe twabiyimba kabaka ba Buganda ekiri bakimukampa kakimukampe eddiba lyamulemerako kabaka anoonya abagezi nga bawalutwetwe ya pusi bokka be baliwo batumwebaze be baliwo antirwa n'odiman namugamba nti sebo ku bakadde be wali ogambye okutta nze naterekako omukadde omu mukuleetera enkya tulabe bwe tusolovinga ekizibu kyeddiba erikutte nti muleete omukadde n'agamba kabaka eyalagira batte abakadde nti njira muleete amazzi mugamuyiire bagayiirani kabaka eddiba litaggulukuke ffe bwe tuba tusomye obufuzi batugamba gavumenti ebeera ensi ebeeramu aba opposition bwe tebalina kyebalaba mu gavumenti nebeeramu ruling class abo bagiwadde omuliro naye bagiwadde omuliro balina okukkiriza be bayita the voice of reason ba mirundi as I support this government I cannot allow it I cannot be part kukyabusiru ate nze nkyakubira osimu giteeno mpulire nkuvume gwe ekyasigala ewange kyobono nayo empale bagitwala andaweya bagitwala ndina saati ate saati ekunama ate nkyatya kiki bagenda okutwala naye nga sibawagidde kukola abo abaana be babiyiiya nti bwogenda mu music industry kabushenga mwali is there era ekigunda simanye embuti y'embuti kiti bweba egenda okubeerayo omuyimbi ate abayimbire miggo this is what the president maybe is not informed about these are battles by these are competition battles nti the casino owners are losing kubanga bali abasajja ababeti kyebakola babireeta mu sports namwe mubiranga babireeta mu sports I think waliwo gundi radio gye nali nkolako program bagiyita batya eri wansi wa NBS y'abasiraamu programu yange bagijjako yafuuka ya sports kati bano bannabwe bano bakajiji bano babatunuulira Museveni should not involve himself nga bwe yakuba butoda ng'omugaggazi omugagga nababulikamu ababutoda ne bavuwala nenga Museveni bamulaze nti bano babi nkugambye nti Museveni yawagira bajjawo butoda naye bwe babadde batwala musisi abaana abo tebaba ntwe ya pusi yagamba this man abuses nenkayola nkakubekutizenge nkatti kakati musisi nga musisi tavuma mulabe ekigo bakuletingidde president nga ate taliiwo mu katabo kwa mulabe ekigo otulaga kubanga n'abayimbi babataddeko amateeka bakabe balabe ba gavumenti no omusajja yagamba ejamani nze nja kulwanirira Museveni paka omusajja bwe yali awandika kuyitira yagamba basooka kutwala bayudaaya saali mu yudaaya nendowooza nti ndi safe ne bakima abakomunisiti nze saali mu komunisiti ne bajja bakima abakristaayo saali mu kristaayo era seeraliikirira ne bajja ne bakima abakatuliki nga lwentegeera nti hitira mubi eno yonna yali tafaayo kakati kankubuuzi bakoze etteeka erya sports betting kasino zigudde kasino zigudde buli lwobalaba abajozi ekirimu abajozi oyo nazinyoma sina mu ddiro lyange lwaki oyo ani bahati no anigo gamba oyo kabonero bobo kabonero yatwala yagenda n'agula abachina kabonero wa Kampala kasino wali ku Kampala kugambye kabonero yatwala amanda kaffe amanda kampuni zali abiri munye zireta amanda kyako sel Kenya n'entweye togenda muntu tovuma ate wali gamba wali Kenya yali vice president bagenda ne kabonero China badi amanda n'awayo millions za $2 bilifa abavu n'atujjamu kampuni abiri munye naye kye tukoze kabonero akimanyi revenue mbwega kwata ogofu genyanja mwali mulabyeko nga twafuwadde gye gayita mumanyi ate kati tusasulira ddala revenue tetugiwa obujozi obwo oyina gajja kabonero kati kabonero kasino egudde baba bagikubye naye kati ebyo bikwasaganya otya ne betting president kasino yani ya kabonero nono gundi ono
avuma gundi yali avuma kasekendi ate muyinako documents bazindetedde mu banka honorable Samuel Odongaoto nina muba batulye mujamula Odongaoto ono mwepanga kodo ngala ye musajja simwa nze ndi bwakuzanya mujja kwambalagano yayina kasino Odongaoto kakati abasajja bali abaganda abasiru abaganda batafaayo ku ssente baggwawo tukita financial prudence bazimu abajjanga mu kasino ne mubabba bakabonero tebakyaliwo as a result kasino has collapsed kakati bana basajja ba betting bo babba n'omunaku yeyo n'abetinga ne bazitwala okimanyi nti mu kasino bagenda ne bakwata amagundi ago amapesa ne bagakuwa n'okuba ekyuma mu kasino naye kasino z'abagagga kimanyi nkubulya kikuba abagagga abasiru baggwawo bazimu bwe bakubanga kakati agamayinja ge bakuwanga abaana bali bagakubuulira n'okuba ekyuma n'okikuba emiliyoni ezi 5 nobawaako 2 n'ogenda ne3 kozi bakuluwalinga into a trap next time ogenda kikuba bagakuwe gonna kikube miliyoni 10 kikube kikube miliyoni 10 nga bakikuteze kati balyoke bakugambe tuddemu tukikufuulire owangule ndi ye leete ekyapa kyenyumba yo bino byonna ebyuma bimulaba ebyabayindi why in Europe Uganda Revenue Authority would be monitoring ebyo ebyuma ekyuma bwe kirya miliyoni emu kigaba 7 ebyabwana abayindi babikwatamu bikubba bubbi twalina akalunga bakaita National Lottery mwete temwakalabako mu Kampala mwalimu obululu wa National Lottery nga kalulu kaggwanga bakakuba mu December ne bagatta enamba 6 n'ogisoma ng'enamba eyo mwemuli kagwa how to get money from the public nga banka tekubye sente kakati nosanga nti ye premier yakola owasudiru yakola mwali mububbi buyitiridde kakati bana abakokakola ne baleeta emotoka waapi wangula ng'ekifaananyi kisinga kisanyufu nnyo okusinga awangudde toyinza kubba bantu era byonna nabikuba nembiteeka ku ttaka kakati ndi musanyufu nnyo tikabonero yatubba amanda gaffe kabonero naye ababeeti bamukubye kakati kankubuli lwaki oleeta etteeka lya beeti noleeta etteeka ly'abayimbi bagenda kuleetayo n'abatasala nviiri kasite ekintu kyabwe ekyo mukitegeere waliwo wana yakola fakitole y'ennyama nalyoka aleeta olugambo nti ennyama bagiteekako eddagala ly'abafu ye ennyama yonna gyagitwale tebayina kasitobalaba we bali baabo bazze kasitobalaba we bali abajozi ennyanja bagiwamba lwannuuni wategedde eyalagidde license walemezeza bujja bogambye okulwanirira paka lwolifa ejje no Museveni anti nze kubuuliza ti Museveni naye bamulimba bano abaana nti bamutuukako how many laws are you going to make kubanga sports betting nze nga ni musajja mugezi nga bampise nga ngenda okuba sports betting tukuga nti tiimu za Uganda ekizikubya ebweru oba nekizikubya wano bano bamala okulya ssente ojjukira gundi bamuyitaani waliwo cricket eyo wamanyi nnyo mu India nawa kochi bamutta kubetinga yagana tiimu okusamba abalye ssente you don't know kakati mu Uganda bugundi eyo bano babakubye kabonero bamukubye ne bamwabya nezire wange nezire amazina mu ddiro kabonero wakubiddwa kabonero atwala amanda gaffe aba betting bamukubye you know these stories nze nkuwuliriza lwakuba kabonero simanya ate nagenda ne wakabonero ne muganti amanda gaffe lwaki wagatwala I can help you okajire wano mu revenue authority ndi musiru tukaleeta kabonero tukaleeta atotunda yameka amanda tukaleeta negayingira tetukwayadde 10 kati gogamba betting okumuwera aze kuyamba kabonero akubye kasino kati awanadde engulu singa bamuweze kasino bagikubye lwaki nti bw'oba oli mutunzi bwa mbizzi ku kyalo leka kuwagira basiraamu gula ku kitundu kuba whenever the Muslims buy plots on the village
nga ba Christians bavuwadde. That means embizi yo teyina agenda jigula. Okitegedde kituyita backward and forward linkages. Mpulira. Nti as the people who used to get bano abagagga abali bwatu mwebaze tebagenda mu gundi mu kasino. Bati obalaba. Abagagga bazimu abajjanga mu kasino mwabavuwaza tebachajja. Kakati instead of confronting the problem, you don't have research. Mumuli ku beti, no. Casino is collapsing. So, singa olaba President Museveni omuyinza omuwa amagezi aleke betting agende maaso. Anti kyenkubulira betting e Rwanda bamuwera. Wano bali bamuweze. Kati yazize kize kituusi kiridde. Yes. Anti kituusizza nti amateeka gonna gano gemulaba baatuleetera etteeka ly'ebyamawulire. Government neteekawo n'ekibiina kya National Institute of Journalists in Uganda. Nijo. Yakiteekamu ssente. Wekiri. It died a natural death. It died a natural death. Why? It was intended for Mirundi. It was intended for Gondi Cheya. It was intended for the late Njuchi. The moment it shifted, bawafula ne badduka bawafula bali bakyeyambisa. Ojjawo ekibiina ekikugamba tibannamawulire alina diploma, the highest Ugandan institution can give. Kuba tewali university esomesa journalism. Yes, full member. He's a honorable member. Honorable. The Wafulas wanted to eliminate the electoral college. They ran away. They taken it for. Mzindangutande media consultant. Eranga mante yegulo eyaluli. Nabaga nalimva kuziika. Yanno olwaleero nva kuziika buloba muwala wange Sengangi mirundi gwaddako yadda muzaala. Nziramba gambye nti oyo yasooka okulinnya ennyo mu famire yaffe n'okusoma. Okulinnya? Yasomera France. Yasooka okulinnya ennyo. Winifred n'asuubuka n'atwagazisa okusoma. Kale ndiddewo jaamwe bayamanyi. Era mwana nga abantu baga nti nnyomba. Nze ndi muvumi nnyo lwa nsonga. Abantu abamu balowooza nti oba ndi mulalu, siri mulalu. Naye tayimu mwe gye muyina si gye nnina. Teolaba omusajja yankubidde essimu ekiro. Yakubye ekiro. N'aŋŋamba jangu onsange mu Forest Mall. Ne ŋŋendayo. Era bandabye awo ne bankubira emizira gy'amaanyi. Simusanzeewo. N'aweereza message musange wantu ewala tabaddeeyo. N'atandika okunzanyisa. Ndi Mengo kakati ate ntuuse katwe kakati nati nvuma buvumi. Because I don't have time. Okujja ewange oyina okuba n'ekikuleese briefly. Naye n'akuzaawo simanyi biki simanyi obubwabwa simanyi I have no time. Kakati akatabo ke nabagamba luli kaakano nkawandiise. Koyagerako luli State House cast. Yes. Nti muyina ekikolimo mu Uganda waliwo ekikolimo ekitanso tulya. Kiri mu State House. Nti omukulembeze bamulaga omulaba ataliyo abafere ne bamubba. Kati Bobi Wine okyamuwulira nga bamwogerako. Agenda has been inflated. Tagenda nga yebadde level ye. Kati akomyawo. Yebadde level ye. Kikyo ita level nti takyayambuka kati akkirira. Atayina structure atayina aki. Bano babadde bamukuba mu mawulire kuba bamanyi Museveni takulwako ssente okujja kunga omukanzi. Museveni is a blood. Oyina mukanga. It is needed. Kyobulaba nti ow'amagye ayimiridde ku gundi ku parade agwa. Lwaki? Omusayi gwonna guva mu mutwe. Negudda mu magulu. Yes. Ng'ayimiridde nnyo. Bano tobayinza kuba sirimu yaweddewo. Buli kiseera bakuliyetinga alarming figures why. Abazungu bagaba ssente where there is a problem. Kati ne Museveni baamuziga. Nti bamukuliyetinga abalaba abataliiwo. Laba omukazi bambi bw'alambadde. Laba omukazi alambadde mubukedde. Andi Museveni bamumanyi atya nnyo. Tayagala kulaba abantu nga babona abamuziga. Ayagala nnyo emirembe. Kakati Bobi Wine Bobi Kulu naye kennyini tebamwagala. Anti bebe. Naye tebamuwa ekikumi. Anti bebe kulu bamulowooleza. Mutuuzo ye yazze. Mutuuzo Minister wa Culture. I cannot help you atwala abayimbi to get money from Museveni. Sijja kikolako.
baba kube buli mujja omutwe anti kakati because avoid insecurity kubanga bazijjayo nga baga creating security mirembe peace nedda si kyekyo ADF eriruddawo nze nkubuulira waliwo omwami omu gwakutte relative wange fa family yaffe ennene mukoddobi wange abadde ku garden city yamutwalira esaati n'agigula bwazeeyo mbuwabba essimu wabba lyabba essimu omuserikale nemugamba nti nina tekinologi esobola okukwata essimu yo gye babbye goyamba omuserikale okukwata I have more modern equipment than the police. Wano sabayamba kubatta abakazi. Nze nina ebyuma police byetalina kubana bagamba nti mmwe bwebanga n'otuli omusajja ng'ekkooti njulifu nga n'empale enjulifu n'engatto erimu emisumaali egikomerera ennyumba ndawe ebanamu mumwali muguzeeyo kyekiramu. Chances are high nti byonna biba bifu. Yes. Byonna bimugula bifu. Ne Besigye mu lutalo nga koni atuli bubi yagula emivumba gy'ennyonyi. Besigye kigambibwa ayagenderako Belarus was the head of the team that bought Mivumba helicopters at the expense of people who are dying soldiers. Ekitegeeza mwemba manyi nye you have modern equipment njirina lie detector nzirina police ina lie detector I have them police nza kubanga tayina gagoyina gambi ate bakula chife mironi waabwe individual institution terina gwolina nze ne protecting nze kennyini nti nina akaweke kange kenteeka mu chupa oba mu girasi nomanya nti mulimu obutwa ne gutandinga reeti nkayina akaweke kange ntambula nawo nakalabako ekitegeeza nti security ekyegwanga ate nze ngisinga eyange kuba survive I have to survive nababulira nembaga nti embwa eyali ku saidi yeeno ne bazimba ekibaati ku Ntebe road embwa yafa nga yali erina kulinnya ekibaati ekyo eri Kasasiro yafa yayiga okubuuka ekibaati mumulowooza nti abasajja abo ewaabwe byebagulya gavumenti gyebiri bagula perfect teri makanika ajja byuma mu mmotoka atunde yateekemu ebifaafe. Njagala kwebaza kyagenda maaso ne program eno eyitibwa okwatibwako 2019 ne media consultant Tamale Mirundu. Kakati ennaku zino jjo ku Lwomukaaga nabadde ku mbaga luli nagenda ku mbaga ne bakuba ebifaananyi nagenda ku mbaga endala ne bakuba ebifaananyi n'omukazi kati jjo nabadde ku mbaga ya mutabani wa Sebalamu mwana wa Mwennyina ku Freedom Square abamawulire ne mbagamba kakati ono mumukubire ddala bakubani mukuba abakazi mujja bamalayo mubakube kubanga bababuulirako nti nze natomerwa endika oba ndi mubi nnyo atabeera na bakazi kati mukube mukube nabaddeyo ate mwana wange buli wembeera era baŋŋambye nti yogera eri abagole people respect me why I fight for the people. Mirundu is very popular. I move with my kakufiira nakati mukuziika mbadde nako ne kumbaga ndali nako everywhere ne walutu nakoleyo nako ewalutu n'omukyala nojja naye nebagamba ababukedde bakube kubanga bo balowooza nti nze natomerwa nti gasiina mukazi wuuno ababukedde baddemu bakube kakati twabadde ewalutu naye ebigambo wabiwulidde ako nakakatabo ngenda kabawandiikira nawatooko mu baana ba university ekyambogo nembagamba nti yadde bebi ayina amagezi takabira taata we muwa mabeere akabira maama nembaga nti omwana alibeera omugezi asanyuka maama wajjamu kaleega ne maama we bwabajjako gomesi ajjako gomesi peti kiteete asinika kyamanyo ayinayo federo yeeyo ate taata we yasanyuka omusajja yita asanyuka nga bajjamu kaleega bebi asanyuka bajjamu kaleega nembaga mwe kyemutamanyi system ngere gibawandiikira system ye NRM si political party system ya NRM eri presidential which means Museveni n'aba opposition yabagalamu obululu
kituufu temugenda UPC ye yayambanga aba UPC bokka ono ye ali NRM eringa baby tatunulira amuleze yalinga NRM eringa batakisi hajo yingidde munyigemu awo abayingidde tatebabala ayagala wapya. I'm going to explain it to you. Nti NRM mugisaba ki kyoboya nti ababbi be bagifunyemu. If you are not a thief or mafia togenda kufuna mu government NRM ekikyamu ate ekikyamu yes anti yo ye Museveni akimanyi nti Seggona awangula kojja Seggona naye ate obulu bwa Museveni nabwo gye buli why yakola universal primary education amazzi gye gali Museveni kuba ina akalulu akake ekitegeeza Museveni bwalwanyisa opposition sigoba ogisuubira eno government eyabayekera mu opposition ina mu molozi zaayo ngate yegoba wa center kuba NRM opposition kubanga ye Museveni akimanyi nti onoolya wonna tebajagenda mu nsiko golowooza singa Museveni tebamuhumiliatinga ne mu constitution ne bamubbiramu n'abeera MP ayinza okuba teyaligenze mu nsiko bana mbwaje tumugobe ajje mubbi bene nkwasa mutumutane wakajiji tuwali media center I will never work in any job in the government again ekitekiriyo bana mmwe kambalageko tusobola okubeerawo nga tuli mu government tetuwagira Museveni lwabifumuga emotoka enkadde emitwalo 8 twajjola commitment pasumujono katumutana nolinja pata ninjo boyo mwana wakajiji mutte ajja media center ajjako ebintu byange kakati eyo siyo le mujina abantu baavu nnyo tujja mufuga tulina gwofuga we are committed tulina gwofuga gwinyo binyondo n'enkutte nnyo nalinga yodika binkasi olimi olw'ennyondo siwetaaga binsitinga walwajo gikwata kubategeeza nti strategy kakati luutu mukasa amaaso gaziba yakugambye nti omuntu omu yagamba president ti amaaso galaba tugalaba nti alimba sente Kayanja yalwala nga bamutwala bweru president naita dokita oga brigadier dokita n'agamba president ndi Kayanja bweru dali ali than Kategaya ne bagamba permanent secretary wa defense mchala bamuyitani Rose Byengoma Rosette Byengoma. When did the HIV become poison nga Kayanja bamuwadde obutwa a private person raised the money and took Brigadier Kayanja to America because it was poison. Byengoma yagamba when did the HIV become poison? But Dr. Nebagandi, this man will die earlier than Kategaya. Kayanja is still alive and they don't feel ashamed to employ him. When they had declared him a corpse. Kati lutwako zatya kakati lutu all hope is lost in those kati lutu namugambye nti buli lwokolera abantu ne batakusiima ebaya abakusiima. How do you think I have survived this? Abana bange ne basoma nevuga emotoka epya nenkolaki waliwo abasiima bye nakola nti omusajja oyo yatukolera naye omukooto yali alowooza mbunze simuwagira kamuje siyinza kuwagira omulenzi gwe ne bwolikolaki. We are parallel lines. I have my destination, you have yours. I agree with him. Nti yategeera sirina yenze Nigeria Museveni nalowooza nti toyinza gwe toyinza tewawona nali kusudde eddala gwe toliddamu kuneereka mu baana mmwe. Ida consultant gwendi naye mu studio wa Tamale Mirundu gwe kyotannaba kutegeera. Yes. Abayizaayi balina kye bayita Dihaya doctrine. Dihaya kitegeeza nti omulabewo bano ba Hezbollah bateeka emizinga ku kereziya bw'otagikuba bo ne bakuba ennyonyizo. Abayisirayiri Dihaya ekugamba gikube kuba kereziya. Kati bano abaana basaza amagezi ebintu byabwe byonna kati babivuddeko babiragamba Museveni nokolimo nje kumwabya afande muleka kule emirimu gye nje kumwabya tuyina akakuba anti abo wakanyiza mukama ate omwagala ate wakanya ba point zibe pale nandawe yababitwala esati tekyankunamya nokolimo nje mukuba kitabo kino jamuba tugende ku kitabo
Bano kono kayite katwe. Frank Gashumba. Yes. Akulamusiza ndi webale kole mirimu. Gashumba atuka kumikole endulu ne zivuga why. Lwaki abayimbi baba tuteke bachayogerera ensi. Abaana bano befudde kati abaana bano befudde. Museveni alagidde kino. Nedda. Era mpandisa akatabo kange the stomach wounds. Tamujja kwekyusa. Buli mujja omutwe tujja gukba. Master Emma Muwonge Ndeja University. Nkulamusa sebu lecturer Ndeja University. Nakali mu bituli bingi. Nja kubana kali mu bubanga ne kutaka. Mwami Tamale Mirundu. Yes. Tugende mu maaso. Nolecho eyo strategy empya gye mugamba. Mirundi mwamwambula mu ddanda weya. Ne mwamwambula mu empale. Akayanire saati gye mbakaniye kunama. Abaana butujja kufaafagana. Bana tujja kufaafagana. Ekitabo kino kiyitibwa The Invisible Hand kyawandiikibwa Joseph Tamale Mirundu. Tujja kutunka. Mwaka ki tujja kutunka. Dated 19 July 2012. Antandikira wotonyeza namba emu. Kitabo kino bakiyitibwa The Invisible Hand. Endakiika ziri 3 zakata ku ssaawa emu. Kino kigamba peji ya 3 hakiyina osobola okubikula naffe. Kigamba the rivaling groups therefore wrongly believe that they will control Uganda's politics by money. You can buy members of the NRM Delegates Conference and kick out Museveni. You can use stinking wealth to control parliament and NRM leaders at all levels. They can influence parliament by buying MPs to impeach the president. They also invested heavily in turning the media in Uganda to target the president as solely responsible for the current woes. They can influence and control the media by using their money. They have partly succeeded to influence the media, including government media outlets. Some government media outlets serve the president's enemies, not himself. Number B, money has helped them to influence the Electoral Commission. It has helped them to sustain factions within the ruling party. Money has helped them to win elections for themselves and political allies, not to campaign for the president. They have established strong networks for themselves. They can influence church sermons by buying off religious leaders. They control the media. They have also realized that Museveni's biggest weakness is his attitude towards money politics. Museveni does not believe in money politics and checkbook journalism. In fact, if you want to undermine the president, use money politics and checkbook journalism. Number 3. After the elections and the removal of Professor Gilbert Bukenya, the rivalry in government intensified. They looked at this election as Museveni's last lap. With the revolutions of North Africa, the demise of Muammar Gaddafi sent shivers into the spines of the two groups. They feared to allow a situation that strips them from power with Museveni. They wanted to sacrifice Museveni and retain power and protect their wealth. They wrongly looked at Museveni as a political liability who should be removed in order to cool the rising tempers from Ugandans. This would provide them with what we call political socialization. Where a ruling group does not lose power at once or surgical operation, you only remove the president. However, they overlooked 4 important factors. Ugandans know the thieves and therefore members of the stealing group cannot remove Museveni and retain power. It will just spark off a revolution against themselves and they will lose what they jealously want to protect and retain. In fact, Ugandans want Museveni to deal with the thieves, not the thieves to deal with Museveni. In this primitive acquisition of wealth, the stealing group has left a trail leading to their homes. Ugandans know who has stolen what. Ugandans are only encouraging the stealing group to overthrow Museveni. If they succeed, this would weaken them like Paul Muwanga or Bote scenario. After removing Museveni, Ugandans will grab the thieves like grasshoppers and kill them. In the villages, the people follow up the trail to capture the village thief. Therefore, Ugandans know who is stealing from them and what has been stolen. No trail leads to Museveni. Museveni has not stolen anything from the public. He is always on the side of the peasants. The stealing group has tried to heap everything on Museveni, which has failed because the trails left behind by the thieves do not lead to Museveni's home. The problem with the two groups is that they have failed to create permanent allies. You cannot create permanent allies by using money. Permanent allies are based on ideology and not money. Otherwise, why do people get married instead of relying on prostitutes? Also, they use people and dump them once the mission is over. They do not spare businesses, including those of their allies. They worship one God, and this God is money. They are inward looking, considering members of their families.
Unlike the president who helps Ugandans through universal programs, the stealing group wants to grab from the population, believing that they are inciting the population against the president. They use crude methods to grab businesses. Finally, they cannot trust anybody apart from themselves to protect their interests. Call it stinking wealth in a post-Museveni era. This means that it is only a member from their own group who can be trusted with protecting their wealth. Since they have stolen from the people who will reclaim their wealth in time, they fear a situation that removes them from political influence. This is a grave mistake and a miscalculation. No political group can ensure that it will control the politics of a country perpetually. The Italian mafias tried this and failed. Drug traffickers in Latin America also failed. It will be like saying that it is only your wife in the world who is capable of cooking your meals. What will happen if she dies? Politics rotates around alliances. In my book, A Marriage Based on Witchcraft, I pointed out that unlike in Kenya, where the colonial government left assets to the ruling class to grab, in Uganda the stealing group is grabbing from the population. Stealing from the population is not sustainable. It's like a bomb which will explode with devastating impact anytime. It is not sustainable, ladies and gentlemen. Stealing of markets, taxi parks, evicting people from their bibanjas will explode very soon. It would have exploded long ago if the president did not put in place alleviating measures like UPE and USE and prosperity for all and stringent measures against massive evictions. Therefore, it is not surprising that Musisi became a tool of the stealing group, well knowing or by accident she ended up operating on their instructions. Those of us who look at things critically, we see evidence of traits of the stealing group in her decisions and their implementation. For example, eviction of General Tinyafuza from the house. It was not done to recover the house to KCCA. No, it was intended to give the house to a member of the stealing group. Katabo 19 omwezi ogwa July omwaka 2012 for the future will exonerate me. Ebiri jamma kati bagemere yabawonyeza abasenzi. Bagemere yabawonyeza abasenzi era newunya. Buba mulwanyisa balete basegona simanyi bakole batya tujja bakuba batulina trust y'abantu bakubina duka bagamere yabawonyeza land evictions lulimu aliza mukiraba okujjako ga president yangamba omukulembeze asobola okuleka ekintu kyaja azikuute naye singa yali aleka enkya toleeta bannakalema bituli bingi tumukuba sazo kule ensimbi zitukazo kenzijyo tukomole maaso nti ebyo nabiwandika mu 2010 emeka 2010 ne baga government bagitwala baba ntweya pusi neva ne balowooza mbuba agenyero kanko amusiza musobola mbandikira kineberawo myaka 3 wanchekeshange ebinyeebwa Solomon Sudiru yabachekechange ebinyeebwa mwabachekechange ebinyeebwa Solomon Sudiru yabachekechange ebinyeebwa fe tuli basanyufu nnyo ne seruka mama yute neba mukami abasajja bano babyo buli kantu konna ne bakatwala mu bank ne baba maka yabakiga ne baba bank kati naye kabachekece Sudiru yabachekechange ebinyeebwa Solomon yabachekechange ebinyeebwa yabachekechange ebinyeebwa Solomon Sudiru bino Tamale Mirundu buli muntu yenna ne bafukula buli wamu chenjagala okubuuza kiri kimu Sudiru it was written nti nakumati ne nakumati omanyi omumukazi omumusajja bagenda ne bewolewa Sudiru one of the newspaper claimed that they borrowed 115 billion from Swiss bank. Did they pay? Brain bank. Did they pay? Mbu bwempulira kakati kitubuuza ogula otya coffin ku mulwadde atannafa banange radio eno njagala ate oba ne batandika endala ku muliraano top radio sigivaako mpuliriza ku 89.6 top radio Wilba ku UCC ndabira timu yonna aba Uganda Communications Commission mwebale kutuuliriza ndawula Richard umulangira Remand Towers yes azika bwamala bagiteko ne talazo bawumule mirembe because ajivu our people don't understand these things
what is at play nti lwaki bagundi tebazze kakati bakugamba gundi sipiika yakugambye nti gavumenti eruddewo okuleeta political reforms kooti yeyagiragira lwaki baagala okuleeta political reforms Museveni alina okukwata mu ggwale okwata alete ku nsimbi si ekitegeeza ati kyenkubuulira balina okuleeta amateeka ebyokulonda nabagamba wano nempandika akatabo kankaka again at crossroads nembagamba nti teri musiraamu ayina magezi alwanira ku muzikiti ku luggi lwa muzikiti nti kiki haji saagala kufuna wuzu nembaga yaba musiru aba ayina kyanoonya ekirala nembaga nti abange emyaka gya Museveni bagikyusa byamendebo naye bino byemuleese ebyammwe byo tebiriimu muddidde ekimotoka kyamanda mukiisa ku costa ejjudde abantu naye bajja bakwata kati ekiri mu musango mukitegeera abantu ba bulijjo ogwaki guno gikwateko tegikwatako Supreme Court kiri eki bali ku methodology teriro yakugamba nti ekyemyaka 7 tekikyusibwa kyakyusibwa mu atmosphere nnungi kooti ne bwerulinga tegendaga nti temukikyusa kooti ejja kugamba baana bange mubanga mubbenva mubbanga bwe muti kyo kisigalewo era eyinza obbaga nti mukikyusa according to ki era muyamba ababaka ba palamenti bebagenda era Museveni ajja kukwata mu ggwala abawe abasaba Katonda amujje waffe mugende mubapasita babasabire abalamuzi baguke bati ababaka ba palamenti baagala nnyo kiwuguke ekikomewo era bamulumbe omayinze nawandika mu katabo kange nembagamba who keeps Museveni in power nembaga nti Museveni temumumanyi bw'oba tomanyi kintu tosobola era nti kyola yandekera security nandekera omusaala gwange for the last 4 years Museveni has never commented about me olowooza tebagenda yeferide okukola ki tebagendayo okunyonona nti ayogera aba mujje ku radio bakole ki he knows owokubiri amanyi contribution yange afende muhoozi first son bategeera ono omukooto yoyo lyolowooza mbundi bategeera ki mukooto muveeko nampuliramu bano baali bategeera kyembakolera abaserikale bategeera kyembakolera ofiisi omu yaŋŋamba wa intelligence tinegwe kyetokolera okimanyi entalo zonna 40% eba propaganda nze mbagamba ate si propaganda. So are you doing propaganda for the regime? Museveni mukulya akatogo tewali amwenkana kasaba DP baga ntwegasse awo nga mumumalidde nga mumumalidde bwanika yaze Museveni yakuba government ya Paulo Muwanga eyalutwa nga Paulo Muwanga executive prime minister yalimu abebibiina byonna agula awole Mayanja Nkanji Johas tebakyalwayo Dr. Semwogerere nga mulimu owafedemu Rwanga kali emiryango nga mulimu Nkwanga watoto wa Nkwanga nga mulimu Dr. Kayira Museveni yakuba balite yabalabako revolutionary amani kasaba kungana bwe bati nga kana akagundi kana akatensiri kasoka nikazikunga pa netugala mukyenda mukaga ne bakola alliance UPC ani abakatuli kikerezia Museveni yali bali akatogo Museveni mukuli akatogo kakati bazeyo ate nkubulirira agenda kulya DP SDP I can bet my money kamabike baguze bagule ani abaguze mawa ina sente nkubulira mukatabo kango omunko ganema obamwako billion 2 agende mu kalulu nga chairman wa guru obanga yuti wa DP nayingira akalungu ngekigenderwa kiki zali nguzi besi yagano kakiza yakakiriza era kalubwe kagwa mawe yaganda kuba simu ngakyabalaba omuli mission ewedde ate batulwa kusindika ku skola netukuwa sente oleme kuteba notuletera amakanzikaza 5 okuva wano kakati ebyo bibakola byonna Museveni is a robust. Museveni is not a gambola. Museveni is not a fambola. Museveni tapapa tagambolinga ekyakireka namulaba ku mafuta bamuganda amafuta ga Uganda gali muti gundi poisonous gas nakagamba mugaleke nakwata echupa ye mukyama nagende Russia ne bamuganda nti bakulimba malamu nnyo. Museveni bajene bamuganda nti wategedde nti amafuta gasinga Kongo gende yogerende kabira naganda nti abo bibe babyebyo amafuta tugaveeko
Museveni was never excited. Nagala baga biwega ti agaza okumubba mukakyusa ensalo ya Uganda. Museveni omubba. Dakika zimpedeko. Museveni zote gambola. Naye mbuulira. Izote fambola. Ekyo tukireke. Gwe tunuulira yaveeru weera ajja kubeka kiri. Omusajja gwe bajja naye musome ekitabo eki. Omusajja gwe bajja naye omwezi ne gumutabula. Oba wano Museveni yabaga tuddeyo. Tunafuna leko omulungi. Professor ekyo nkiwulidde. Professor Barnabas nawange ng'ayitiriza okugoba abasomesa. Alina gwakolera. University eringa walabeko Munyankole akola ebyo. Ajja kuyita ebusaamya ngadduka. What I want about the Westerners, you never see them at the Kusini. Batumumanyi aliye Makerere tumumanyi agoba abantu Makerere sinu wangi naye ajja kuyita ebusaamya ngadduka nze mkubuulira musi when you see nabagamba nze nakireeta nti bwolaba Nalonga awamatuka mulungi ng'akuba enduulu embeera eyingira n'olaba nga musa akuba miliyoni aga n'olaba nga bawanakyo basuddewo ng'atojja oyingira n'olaba mirundi gwe bali bookera nnyina ng'aliwo yeebase nuwangi tategeera Barnabas nawangwe kati akubamba simanyi university ajja kuyita ebusaamya ngadduka ate bana amala omukozi simanyi bali abasajja balungi nnyo bano ba ekta mulimu abantu bamumanyi ali Makerere bamumanyi yekukuma bwati bamumanyi nze nkubuuliza after Nuwanje doing a donkey work she will be removed. Abakubi b'amasimu let us bet money. Abakubi b'amasimu Nuwanje will be nawangwe agenda kusolebwa hunting dogo kasita ehoge ejiruma nga tekyakola bagitwala nawulira nti ku nsimbi eziyitingana abakubi b'amasimu bakola kibiina bagende wa Museveni abawe ssente mu sako basobola okusucceeding. Anti kyenkubulira kiri kimu Uganda Media Callers abakubi b'amasimu balina clout gwe moderator tobakiriza kuyita mu bayitamu ate bayitawo kati sizitadde ate baba nayogererawo abazungu batugamba putting a horse behind the cart nti endogoyi erina okusika ki ekigaali kati bwaddira endogoyi n'ogiteeka emabega w'ekigaali kitambula ab'amasimu balina radio era kyobula bagenze ne bamulimba pulezidenti bamulimbye mbu abo bagundi mu kifo ky'okukola TV eyaabwe kati bano bagundi ono w'ejjinja bakoze eyaabwe mbu bandamanyininga NBS waliwo omulala kati ate ali ku layini ennyo eyo obwebusoga simanyi yakulira nadi simulabamu kantu for me Elvis Kintunsonyi mbatunuulya nenda bamu ba strategist bali akuyiza strategist balieko strategist ati bya nabeta no ne bali kumwayi bali kubalimba ne bakanga ne NBS ne babba ne badduka nti nempulya ati eyo y'abano baana be bagirimu ndabayo nawano nempulya wonti abaana abasonze babo bazze babo ngantema musumba senyonga teina share abaana bakasamba kenganga bali omanyi bayinona akulemberamu naye Katonda baana omubatizo Katonda yabajja Tamale Mirundu atubulira ali Makerere Elvis Kintunsonyi omuyambi wa Meya ankulamusizza okuyita ebusaamya gwa Moses agamba kyotola ndowooza waliwo baati okukyusa kubanga kayimamu kyusa atya abangira n'ow'emivuyo abawesana babaddewawo bagobye abantu ono ajja kudduka okuyita ebusaamya ngadduka olabo wange lutamamakula abamusula kujirikitinge Nuwanje kyakola kyamagezi Tamale Mirundu kosasi ndabanga efudde emaze banga tetuula sipiika kintu kyamuyikidde bamulemesezza nedda bajja kutuula yes wiki wedde tulize kirangiriro twamaze okufuna mu katabo kange k'empandiisi gasulirwa aziika Bank of Uganda mu Kabuli why naye bajani anti kyenkubuulira nti kati ffe tutegedde banka tezagwanga zokka basulanga nsulu bazigabane kusuubuliramu yes ne tutegeera nti omusajja alina akaduuka ke n'omukyala atunda chapati balina exercise book mwe bawandika series credit and expenditure naye ababanka ebiwandiiko tebabiina nina documents ezikulaga oyo osimanyi oto Samuel Odonga Oto changed hands honorable nti bagende kasaikade bamulumbe bamukange mu katabo kange mwebiri what else do we want omukazi nga bamuwasa empeta n'omukuba empeta olubuto ne lugejja nnyo nga wa mwezi gumu
nolaba nga lunene nnyo omwana agenda kuzaalibwa ebisabisula bimulumu nomubuuza nti omwana wani nti wa musajja gye nava omulinda kuzaala bwazaala ogenda nokebera omwana bwakufaanana kino kitumala abaliddawo gavumenti eriddawo eribayoola bano batulaga bulazi gavumenti eriddawo eribayoola netulaba abadduka ate besi ayinamu musanji wetanalabikako nkugamba nti bano ensobi gye baakola bye bataakola beesi gye babikoze Bobi Wine ensi nekkiriza nti wammono omujjawe besigye petrol station ze zikola besigye tewali alyambuzi wuwe n'empunu besigye akola effujjo lye n'afuluma kaakati tukugamba nti besigye naye baali badde gavumenti bwogirwanyisa ekating off yiwa supply lines kati ane fortunately ye supply lines za Bobi Wine ebyokuyimba babimujjeeko n'abagavumenti banywa kakati abantu bategera nti wammono ye mujja waabwe yennyini n'abangeri kyekibavudde bamuyita songa Bobi Wine tayina Bobi Wine ayina badivayisa bali kale nze Bobi Wine olunaku lwali kwata Nsereko nti bali bombi nja kutya Nsereko Muhammad oyo mumanyi Nsereko mugezi teri muganda wano tewali muganda wano pulezidenti bwe yaligambye nti lekera olanya oba si kyekyofuluma amakaaga muganda oba abemmengo bakugamba mbwe tugenda okuteesa naye tumusanga yambadde ebyamagye nga tulaba maaso gokka ne tutya basi eriyo muganda semukuye franka wakira municipality nkwebaza abubaka sobode busoma tata John akaswabuli Dickson mubiri ono bwino Jason kuwandisa maso kuwandisa abana kugenda mumaso Code High School seta bajok jango wandisa omwana joint overnight yaffe ya P5 yangalumu February ate mima nacho sweetna sukali ali nacho agenda ku Cham Towers oba kuba 0705 nyamwenda 0 nya mukaga 2 bagaye musulu bulungi nabasule bulungi ate bawulire ne program zendala amina naye nze bannange mulimu tukukoze gye tugenda yonna abantu bakwagala coach waliwo ndabindi ulevuga waliwo omusajja ambozeza nti owaye oyambala kayera ako besiye wali omulabiyeko ne muganda bannange abaziisi muli omusajja ono oyinza okubuuza faza nti sheeka wali omulabiyeko basomera wamu nimbagenda kuona obwongo bwe nze mirundi erizo okuntabaala abuzeeko katono obwongo bwange bulizoyingirawo kyamaani butaala abantu banjagala nnyo nabadde ku mbaga y'abagagga nga buli omu ayagala mukwate mu ngalo buli omu mugagga nga buli mugagga yennajja buli mugagga yennajja kuba nabo emisolo gibali bubi tebalina baboogere akasiita baagigula neevaawo ebintu bizzeemu ampuliza tunaddamu katuzeemu